wekiplayingira ku side advantage ng'omupiira beeteebye, Bobiwine is massively followed so much by the youth and the young generation. A generation ey'abavubuka bagoberera nnyo Bobiwine. Trial eno okuba nti Bobiwine ayingidde ebyafaayo okuba munnayuganda asoose okuwozesebwa nga via live link, it is epic. Kya byafaayo kiresonatinga bulungi n'omulembe gwe tulimu, kikwataganira ddala bulungi n'omulembe gwa .com ffenna gwe tulimu, nti awo ensi weetuuse era kijja kuyingira ebyafaayo era kimaze biyingira nti yali Bobiwine yasooka okuvunaanibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. You cannot dismiss that. Tasobola kimujjako. Bayinza okubanga of course kye baakoze nga kiri mu mateeka kye baakoze era kkooti yakiyisa, amateeka gakiyisa, naye kiplayingidde ku advantage ya Bobiwine nti omuntu gwe muwozesa bulijjo ensonga zayogerako abantu bayogerera n'abalala mukozesezza ekkubo lye erimu Bobiwine lyabadde akozesa nga bwe tuli wano ku social media naye okumutrayinga. Simanyi oba am communicating nti bakozesezza ekkubo lye erimu ery'omulembe guno to try this person of this generation by the names of Bobiwine Kyagulanyi. Onfuna bulungi. That's one. Two, mu process eno psychologically omuntu okuteeka mu kaguli okuva ku ssaawa 3:4 paka ssaawa 6 neezigwamu ne breakinga ne mugoyinga for break, kiba kigendereddwamu, kiyinza okuba nga tekigendereddwamu, but naturally kekamu ku bukodyo oba okutokyalinga omuntu psychologically to break his nerves. Someone standing there like a robot for hours watching proceedings, toyogera, tovuddeewo, tokoze eki. Ekyo nakyo psychologically ba psychiatrist abasoma embeera y'obwongo abatunulira ebirowoozo by'abantu, ekyo nakyo kiba olunaku olwaleero. He's not totally live n'abantu be balooya be babadde eno ku Buganda Road eri gyali nga waliyo basirikale b'amakomera ne officials abalala. He's in a strange world communicating to a virtual reality session eriwo. This is unprecedented. Eri gwe munnange atugoberera. Era kibadde tekibangawo kisoose ku Bobiwine. Now, oba kyonna kye kibadde banga yebadde intention ya ku breaking nerves ze, because bw'oba mu court nga olaba lawyer wo wano, olaba family yo, olaba bakwano bo live one on one obalaba tokutuka mangu. But Bobiwine has been firm and solid all through. We are making that analysis ku bibadde olunaku olwaleero. Abadde firm, resolute and borrowed. And who doesn't want to listen to his statements again? Ani atayinza kwagala kuddamu kuwulira statements za Bobiwine zayogedde olwaleero. Very calm, the way he said the same statement on Monday, but alese version endala. N'agamba nkyalina ebyokukola wano bingi mu kooti, bw'oba osazeewo nsigale wano mu kooti ng'onsibye olwekyo kye nzikiririzamu. No problem, no worries. I can still be here. I have a lot of work to do even when mukomera. Now, message eno ejja kugenda sounding generations and generations ever and ever again, because tuangalia mulembe gwa .com. That's one. Bino byonna bibaddewo nga tubiraba. Fe abasoma ebyafaayo nammwe ababiwuliza twalina omukisa ogutali mulungi nti baatubuulira ku bantu abaaliwo ba Nelson Mandela, ba Muhammad Kathurada abaali South Africa eyo, ba Martin Luther King, Malcolm X n'abalala. Babatubuuliranga baali wano bayogera kino. Martin Luther King yagenda mu kooti ne yeewolereza n'akola statement eno n'agamba I have a dream, statement ze yakola nga ali wabweru. All these after years of life, these things are going to be recalled back. Nelson Mandela Rivonia trial eyebyafaayo e South Africa myaka gy'enkaaga nga abasajja abakabbulu bakutte Nelson Holisa Mandela bamugulako emisango. Nelson Mandela n'ayimirira mu kooti ne yeewolereza because good enough yali asomye yali lawyer ne yeewolerezaako yekka mu kooti n'aganze seetaaga muntu kumpolereza kubanga bye nakola bye muŋŋamba nze nabikola. Nobody knows my story much more than I do. Mandela stood up in the dock and he made those famous statements right when the judge was listening and watching. Nelson Mandela. And it earned him a place in history. Now, ebyafaayo bikolebwa tubiraba. Ffe tuli mu mulembe guno Katonda atusaasidde weetuli tulaba ebyafaayo nga bikolebwa.
Mandela yayogera n'abazungu bennyini abaali bamukutte e South Africa abalamuzi nga bataddeko buwiigi ne batandika okubijjako and he swept them off their feet and emitima gyabwe ne gibleeding literally nga bagaana ekiki kino kye tuliko. Nannyonnyola sizze kulwanyisa bazungu, sizze kulwanirira kirala kyonna, nnwanirira bwenkanya wakati w'omuddugavu n'omuzungu. Gwe omulamuzi ali wano mu kkooti oli muzungu but sirwanirira nti abazungu tubasosole. I'm talking about equality of mankind, obwenkanya n'omwenkanonkano wakati w'abantu. That was Nelson Sasa Mandela. That was his message. But abazungu emitima gyabwe gyakaaba. Baawuliriza Mandela byayogera. Bagayi baali balina kye babatumye okukola. Era kye baali babatumye okukola bakikola. They sentenced Mandela to all those years in jail, Robben Island. And the world froze. Mandela taina na wamu wonna we ya breaking nga ali mu kkomera eyo. Taina. Now, Mandela ndi wano mu Ethiopia leero mbadde ku kitebe kya African Union ku AU gye tubadde ng'abamawulire bonna nga tukuŋŋaanye. Waliwo ekifaananyi ekisenge ekinene we bakuba ebifaananyi by'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo abazze bakulembera amawanga ag'enjawulo. Era otuukawo ne weekubisizawo ekifaananyi ku AU wano mu Addis. I'm telling you, buli muntu abadde ajja nga agenda ewali ekifaananyi kya Mandela, kifaananyi kya Mandela we kiri baakiriraanye ekya Patrice Lumumba owe Congo. Ndowooza baakikola bakigenderera something. Wano waliwo kya Mandela, wano waliwo kya Patrice Lumumba owe Congo. These were brave sons of the African land. These were the sons abasiga ensigo olwaleero ze tukungula. These were the sons that fought for our rights and freedoms. These were the grandfathers of liberty, freedom, justice in Africa. Buli wabadde ajjanga weekubisiza ekifaananyi. Amaanyi Mandela ge yalina, obumalirivu bwe yalina, baamusindika mu kkomera nga ddala tamanyi nti alivaayo, but he never gave in. Teyapondo wako n'agamba nti abazungu nzikiriza bamugamba jangu tuteese. Mandela said this: a prisoner cannot enter into an agreement, into a negotiation. It is only free men that negotiate. Abazungu nga bamugamba jangu tuteese, kiriza tukole kino, jangu tukuwoobere free. Naga no. I am a prisoner. I don't negotiate. Abajja okunegotiatinga be balina freedom, be balina emirembe mundeke nfiireyo. Now, oyogera bino ebyafaayo n'owulira nga n'olutiko lukumera kuba waliwo byolaba ebyaleero. Tetwalabako ba Mandela, tetwabalaba. Oba oli awo n'abalaba ba Mandela tebaabalaba nti b'amaanyi mu generations because they could see them. Mumanye ebyafaayo bye bagamba nti n'abalanzi tebabeera bazira waabwe. Abalanzi ekyokulabirako ababaka ababiri betukkiririzaamu ffenna, Muhammad okusasira n'emirembe ere ku ye w'Abasiraamu, Jesus Christ Isa naye w'Abasiraamu, Yesu ewaabwe tebaamwagala, tebaamulabawo. Muhammad okusasira n'emirembe ere ku ye ewaabwe tebaamwagala. Ab'e Makka ne bamukuba n'avaawo n'agenda e Madiina ne balaba nti y'alina waaka. N'abantu abamu South Africa during those days baatunuuliranga Mandela nga byakola byonna bagamba naye kati kiki ennyo yeeteekawo yeeraga. Many people are against Mandela. Waayita emyaka ensi okulaba nti Mandela kye yakola tekikoleka muntu yenna munafu. Fabo mulembe guno, it is up to us okulaba ne tutendereza era ne tusuuta era ne tuteeka mu nkola ebyo eby'abantu ab'omulembe gwaffe ne tubiraba nti bya makulu, oba okubeera nga bali aboogerwako abatalaba bazira kubanga babeera waabwe. Because tubalaba babadde naffe, sometimes we don't think so much of them, and that is not good. This is homegrown, this is us, this is a representation of who we are. This is reality, it is coming in our generation when everybody is watching. Golinda mulembe ki ogunajja gwe banaakunyumiza obunyumiza nga ogugo abakoze ebintu ng'obalaba nga tobalabye tobategedde. What more bells do we need to ring? What more signs do we need to see? What is that message that you need to hear?
What is that word that you need to write? I am asking you, who is that person that you are waiting for? All these answers are with us. Zino zona answers ziri naffe tuziraba tuzirina olunaku olwaleero. Omuwendo omukulu gwe tuyinza okusasula abantu bano kwe kuteeka mu nkola bibakkiririzaamu kuba babikkiririzaamu ku lwaffe. Nothing less. Ompulidde bulungi. Omuwendo omukulu ogugwanira gwe tusobola okusasula abantu bano kwe kuteeka mu nkola bibakkiririzaamu kuba babikkiririzaamu ku lwaffe. They go through a lot because of we. Who doesn't want to spend a night with the family? Who wants to walk outside when he knows he's not very sure that he might not reach home because he's hunted and haunted by the ghosts of injustice? Who? How many of us can take this sacrifice? How many of us? How many of us can stand tall to the challenges ahead of us? Do we have so many of us that can do this? Do we? So if we have 1 or 2 or 3 of us that can do this, lwaki tetwebeereramu? Why? We heard the stories of Sam Nujoma. We heard the stories of Martin Luther King in the books and in the writings and everywhere. They told us about the great men in Uganda that fought so hard to see us liberated. They told us about all these people's stories in books, in theory. This is our eyes for us to see, for our generation, for our future, for the times that are going to come and they are nearer in the corner. Do we really sit back and think about the future of the land we call our home? Do we? Or kigenda kubanga ebirala ebibaddewo, we get excited for a moment and we go back and sit and relax and we get on Facebook, we talk this and that, and we are not standing up. Naffe abamawulire embeera gye tukoleramu mugimanyi. Bwe muba temugimanyi mugiwulira. Bwe muba temugiwulira kangibabuulire. One of the hardest ways is to be a journalist, an investigative journalism in a country called Uganda, because they are going to equate you to an opposition politician. Because sometimes you know something, obeerako nekyomanyi. Nga kyomanyi, oba okyogedde oba tokyogedde bamanyi okimanyi, and they don't want that. Some of you are following us now, some of you are watching, I know. Ate bw'oba tolaba